Ng'akalulu ka 2026 kabindabinda buli munnabyabufuzi wali atandise okusala entotto butya bw'agenda okwanganga abalonzi okulaba nga bamuteekamu obwesige okumulonda. Olunaku lw'eggulo ekibiina ki NRM kyatongozza kaweefube waakyo mu lwokaano luno nga kyatandise na kulangirira nteekateeka za kamyufu mwe bajja okulondera abagenda okubakwatira bendera wadde ng'ebibiina ebirala tebinnavaayo mu bulambulukufu ku nteekateeka zaabyo ez'okwenganga akalulu kano. Abamu ku bammemba baabyo batandise dda okwesalira amagezi ekyotera we twogerera nga babaka ba paalamenti babiri banna DP basaze eddiiro ne beesogga ekibiina ki National Unity Platform wadde ng'ekisanja kyabwe kikyagenda mu maaso. Bano okuli omubaka Fortunate Rose Nantongo ne John Pompalanyi Lukwago okusuulawo ekibiina kyabwe bagamba omukulembeze w'ekibiina ki DP Norbert Mao bo tebakyategeera ngeri gy'akiddukanyaamu. Bano baaniriziddwa amyuka omwogezi wa NUP Waiswa Mufumbiro, Florence Namayanja meya w'ekibuga Masaka ssaako n'omukwanaganya wa Kkunga mu bbendobendo lya Masaka Charles Kirumira. Fortunate Rose Nantongo yawangula ekifo ky'omubaka wa paalamenti oluvannyuma lwa maama we Robina Ssentongo Nakasirye eyali omubaka wa disitulikiti eno okufa ekirwadde ki COVID-19 mu mwaka ogwa 2020 mu biseera ng'akalulu ka 2021 kabindabinda era ekibiina ki DP ne kisalawo okumwesiga abakwatira ebbendera ku kifo ky'omubaka omukyala omubadde nnyina era ekibiina kye kimu ne kiwa John Pompalanyi Lukwago tiketi yaakyo ku ky'omubaka ow'essaza lya Kyotera bombi ne bawangula. Kati Nantongo agamba takyayinza kusigala mu kibiina ki DP ekyasalawo okukola endagaano n'ekibiina ki NRM bo kye bagamba ekinyigiriza bannayuganda. Nti sisobola kubeera mu paalamenti nga ndi mu kibiina ate nga kyegasse kunze bentwala nti be banyigiriza abantu ate nze nga ndi ku sayidi enyigirizibwa. N'olwekyo wentunula ndaba nga ekibiina kya National Unity Platform kintwala ku mulamu ogw'okulaba nga nsigala ku sayidi enyigirizibwa nga nnwanirira abo abanyigirizibwa. Kuba mu kukunga omulimu gwonna gwe tukoze mu Kyotera tuleeteddemu n'ababaka ba paalamenti babiri balamba abatwegasseeko. Tuzifunye bakyamaani b'amagombolola bakkansala okuva mu bibiina ebyenjawulo batwegasseeko mu NUP. Wabula ababaka bakinogaanyizza nti etteeka terinnabakkiriza kuva mu kibiina ki DP nga balinze omwezi ogujja ogwokutaano okwanirizibwa mu butongole nga banna-NUP abawedde emirimu. Ng'ababaka emyezi 12 ekitanja kigweko awukkirizibwa okukola transition. Yo Waiswa Mufumbiro ategeezezza ng'ababeeyunzeeko bwe bagwanira okukwatibwa n'obwegendereza n'asaba bannakyotera okusigala nga bali bumu olw'ekibiina ki NUP okusobola okuwangula ebifo byonna. Tulina buli omu naye ate abagenyi tubatiitiiryemu kubanga era omugenyi muntu nga wakamukwana ne waba mugole ng'oli Muisiraamu kyekiyisa omuto nti oyo mugole muto abaako n'ebyekito by'olina okukola ki eyo omukulu osobola omubogolera nti wasaiyo naye omuto omugamba leka. Waiswa era asabye banna-NUP bano okukomya omuze gw'okuyisaamu abakulembeze baabwe amaaso. Njagala mukkirize mu bakulembeze bammwe temuvoola abakulembeze bammwe bw'ovoola omukulembeze oba tovodde ye muntu oba ovodde pozisoni eyo kati ate ovoola otatyolikera ku masanga oyagala. Florence Namayanja meya w'ekibuga Masaka agamba nga bba ekibiina basalawo omukisa okuguwa oyo yekkala z'obusobozi obw'okukiikirira abantu era n'alabula nti mpaawo omuntu yenna agenda kukkirizibwa kwesimbawo ku bwannamunigina nga wa NUP. Omuntu gwe tusinga okwetaaga y'oyo amaze tulaga kapasite nga asobola okuteesa mu paalamenti. Kyabuvunaanyizibwa si bifo era tukubira omulanga bonna buli abeesimbye ku bifo byonna gye mwesimbye. Bw'olaba nti tofunye kaadi ya kifo ekyo ky'obaddeko dde emabega w'oyo kubanga kye twagala kiri kimu kwogeza ddoboozi limu okuviira ddala ku ero si wano okutuukira ddala ku ntebe y'obwa pulezidenti. Wabula abamu ku banna-NUP abeegwanyiza ebifo omuli ababaka bano baliko bye boogedde ku kyabo okudda mu NUP. Gwe wali olabyeyo nti baakakutayirira n'ettayiri ekyatiiriika nti ate dda mu maaso wali osaazise kutubba nti ate gwe okuttemu osaazise abasiraamu ekyo kyali kibaddeyo. Era si bwe ntyo wenkisuubira okuba. So ndi mukakafu bulungi nti kaadi nino gitwala kubanga byonna byegobererwa nga bagigaba nze mbikoze ate mbikoledde ebbanga
ng'oggyeko ababaka waliwo ne bakansala ba disitulikiti eno era abavudde mu kibiina ki DP ne beesogga Nuupu. Onajjukira nti ekibiina ki DP kyakola bulungi mu kalulu akawedde mu disitulikiti eno nga ku babaka 3 bawangulako ebifo 2 ne Nuupu netwalako ekifo kimu ekyakakuuto omuli Geoffrey Lutaaya. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.